ono gwe mulaba wano ye Ninsha. Buli muntu abadde yeebuuza Ninsha ekifaananyi kye kyekino wano. Munansonyiwa okuleeta ekifaananyi kya Ninsha naye y'ono Ninsha kazaalabulwa. Twagala mazima naye ono ye Ninsha. Agambibwa nti baamuggyako embuzi nabaana eri bweru y'ono wano gwe twogerako essaawa zino. Naye kye njagala okubuuza bamaada, Hajji yajjako kya Ninsha embuzi ku katanda ka waggulu, Ninsha n'atakuba miranga. Abakazi mukimanyi obulumi bwe muyitamu nga babajjako embuzi. Naye Ninsha ne bamuggyako embuzi, Hajji n'alinnya katanda ka waggulu n'ajjako Ninsha embuzi omulundi ogwasooka. Akatanda kasulako abantu babiri, Ninsha nno ng'asula waggulu wansi n'atawulira kujja kutaasa munne. Bamaada bwe mubanga mwogera ebintu ebino ebyekisirusiru mumalenga kulowooza. Tuli bagezi. Hajji ajjako atya Ninsha embuzi, Ninsha n'atawoggana kuba miranga. Nga bwe mumanyi abakazi obulumi muyitamu nga babajjako embuzi n'okusumbuwa kwe musumbu w'abasajja. Ninsha ne bamuggyako embuzi n'atakuba miranga. Ono ye Ninsha kazaalabulwa. Ekifaananyi kye kyekino abadde beebuuza Ninsha. Munansonyiwa okubanga ndeese ekifaananyi kya Ninsha wano eno kuba twagala mazima bwenkanya. Hajji ati gwe ekyeyogerera gwe kyennyini nti Hajji yajjanga ku katanda ka Ninsha ekiro n'awalampa. Ono omwana gwe mulaba ono Ninsha mwana mukulu asobola okuteesa ne maama we n'amugaba buli kimu kyonna ky'ayagala. N'amugaba mwana wange ono si ekitaawo si yakuzaala, essaawa yonna bagenda tukuba wano naye njagala tukole eddiiru kino na kino na kino, yogera kino nti yakukola kino ne kino kino. Omwana n'abyogera byonna ebitali bituufu. Abakazi mubimanyi musobola okubikola mu abaana bajja n'abaana mu bufumbo. Osobola okuyingizamu omwana ekigambo ng'ekigambo si kituufu. Kati Hajji ati kye yakola omwana ono n'amugamba waneeno si be bakuzaala ono si ekitaawo era tali kwagala. Kati tukole kino na kino na kino na kino tusobole okutwala ebintu bye twagala. Naye nga Hajji takwatanga ku Ninsha. Bwe kiba nga Hajji yajjako Ninsha embuzi katanda ka waggulu, abawansi ne batawulira, kiba kitegeeza Ninsha gwe wakwata Hajji. Ninsha gwe wakwata Hajji era poliisi mukwate Ninsha ye yakabasanya Hajji. Kuba temusobola kujja wano kutuudisa bintu bya kisiru. Statement eyo omukazi oyo yagyogera, Hajji yalinnyanga katanda ka waggulu mu kisenge ky'omwana. Mukitegedde Ninsha yali asula waggulu gye bamuggyirako embuzi. Naye tumanyiddwa ba boy child. Hajji talina musango. Ye final word yange, Hajji talina musango, baagala kubba bintu bye. Hajji talina musango bannange. Ono omwana ye Ninsha abadde beebuuza Ninsha y'ono.